nali ndi mangawo nampita jaja makirini bamwita makirini jaja makirini nimpita birangawo mumwanyi wendima kati bwe nayitaba omusajja nafurutuka mutoyi ngaduka oli nagamba mutoyi murumuki murumu omusota nakwata ekiti bwati kya muwogo kuyingira yakisanga kiri bwekiti nangamba jaja makirini jangorabe kati olulala ono omwana omuto ng'arwara bamutwala abantu bamukujjako batya baleke bamutwale mutoyi yaye twalamu mutoyi ngandima wali kati omusajja naja namukwata wano bagenda naye omukazi akutawanya kukwata wano bagenda nibayita wali oli namwetika namutwara kati nali ntuta omwana mu ddwaliro nali nvaayo neiba wange nagamba tusanze kabugo ng'omwana mulina wali genda wa chairman nze wamulabye wenyine ngenda kujulira chairman ne tumunyonyora nagamba tujja kumukwata naye poliisi beyagala ki akasente k'amafuta Nothing. Let me go. Madam. So bino byentambula nkudde ku jjajja alabika alina muzzukulu we bambi muzzukulu we alabika alina embeera oba obulemu ku mubiri gwe naye muzzukulu we ali lubuto so njagadde okuwayamukko naye labe embeera eno yatuuka etya gyalimu jjajja ensawo nagifunye edda nze kano kaka kwambaza agamba otya omulungi ono omwana mulungi tuula wano sembera wano ate otuule bulungi sembera wano mwana sembera wano sembera amuleka atuule awo it's okay yeah it's okay tuula bwotyo yani Makirini nakiyemba okay amanya tukaleka jjajja gye baliko munna bali kufaayo kwita jjajja ate nga sina toli jjajja oli ono mwita otya ono mwana muyita mwana wange naye simuliko oluganda nze ndi munyankole ye musoga tokaaba tukuwa amazzi kati otandika otya okubeera naye kati nali nyagala mwana nsaba Katonda nazaala omwana omu bambi namala emyaka 14 naafa eyafa nensigala atwala eddagala lyesanywa nindokoka nalokoka wangamba beera n'okukkiriza ninzikiriza naye bwe naalaba nga ntuuse ekiseera ky'obutabeera nga mukazi abalala essuubi ne limpaamu nsigala nga nsoma byawandiikibwa mba mukadde w'ekkanisa nakati ndi mukadde w'ekkanisa Makirini sembera wano kati waliko ekitongole bakiyita Good Shepherd Fold kiri Kizigwawo ne bampandiika bba wange yali musajja muzibe w'amaaso naafa mu mwaka ogw'2005 kati ne bantulugunya kubanga naali sizaddeko omwana mbeerawo naye ng'amanyi okulima nnyo nga ndima nga nkola emirimu abantu ab'ekika ne bagamba mumulekewo kasita mukazi mukozi mumuleke abeere awo nimbeerawo kati batuwayo tuli ku feeding program bansiibula sikyaliyo naye nga bampayo akawunga omunnyo esabbuuni bwe bityo newajja omukyala muwala ng'aleese omwana mu kitongole nti omwana ono taata we yamwegaana omwana ono 2011 nti kati munyambe munkuumire ne bagamba tuwali kifo kyabo ebifo biweddeko omukazi n'atunyumiza era n'essimu ye njirina
nakumakya namukwedeko nagamba jjajja wendi wabi nagamba natugamba nti kati wentuuse owaffe bangoba n'omwana oyo agamba simanyi nayingira mu bya sitaani biki kwe kwonooneka taata w'omwana kati aba taata w'omwana we yagenda e Busoga bagamba kirabika wakolesa kerenda bya family planning omwana waffe nayonooneka kati toba naye kati kyengenda kukola ngenda kufuna eddagala mpa omwana wange afe nange nfe ndinywe nfe mama yagamba nga muwala muto 2 omwana myaka 2 ningamba nedda nga kazimburuka nga katwe kali kati nyonyonyo wano era nyenya omutwe bwatyo ningamba nedda ffe tuliko okuvuga okununula emyoyo nali ngenze ku trumpet eyo seguku ne tusaba okununula emyoyo yana emyoyo ebiri ya Katonda ezikirire omwana agenda ofuna ebbaluwa ya LC omuntu mukukunira nagamba okisobola nti ye nja kumukukunira omukazi yagenda naleeta ebbaluwa ya LC ng'amukuwa nyamugamba omuleete wali ku kitongole oba mumpeera mu bantu namuleeta ku kitongole nibagamba naye tugenda kumuteeka ku feeding program ningamba kale omukazi bwe yavaawo layini y'essimu yagijjamu ninoonya kusinziira ku bbaluwa ya LC ntuuka eyo Kiyindi gye baamuzaala nibagamba Terusi yagenda n'omwana we ningamba omwana nze mulina nfuna olunaku lumu ningendayo n'omwana oyo nibagamba tutumanyi waali naffe yatubulako tubadde tumanyi omwana yafa twamugamba mutwale wa kitaawe ngamba omwana nze mulina nibagamba wano omwana tutumusobora era okumugobesa omwana twayagala mutwale waabo wa kitaawe omwana gye yamuzaala Obusoga ng'ali mu myaka ng'ena 5 omwo olwaki omunoonya nanti ngamba omwana bwewabeerako ekizibu nze nasomako P7 mu mwaka ogw'ensanvu in case of this abantu baba wange tubajja kuntekereza kumuziika na LC egamba omwana wamugjawa manyabo waabwe ningamba kale naye ng'omwana mwagala nakati mwagala kati mu butawo teyakutawaanyanga nnyo tewafunanga kusoomoozebwa kw'amaanyi ng'akyali muto tarwala namutwalanga nibamukebera nibasanga bamugema nimbeera naye omwana maama we namala n'ajja n'atukyalirako mama yamala n'alabika nakati essimu ye njirina wagenda ku kizinga tewamulaba saamulaba eyo ku Kiyindi nibagamba yaabula kati n'amala n'ajja n'abuuliriza n'afuna omusajja ali awo neighbor waffe Sheeki n'agamba ngendera nze basinga kumpita mukyala muzibe nyaga nge nze ekyobutungi Jennifer nangamba genda ondabira oli omwana oba kyaliwo omusajja n'ajja n'atubuuza bamuyita Sheeki nti mukyala muzibe we bali kukuuma ono omwana ngamba ye maama we yalabika maama we talabikanga nti nga yakola bubi kati okola otya nakwata omutwalo omusajja oyo n'agumpa n'addayo kumpi maama we yamutumye namugamba waali kati omusajja oyo n'addamu n'akomawo nankema n'agamba kati maama we bw'aba alabise omwana ono takutawaana tomumuwa ningamba nedda njagala manye waabeera agamba oyagala omanye waabeera nti ye nti kale nampa 15,000 ningamba Katonda yeebale nitubeerawo n'omwana ono sanyuka nange ninsitula bbeedi nimuweeka na leeso zange nga talimu bulwadde bwonna wabula kuzingama yali atatambula atambulidde wange nakati tanatambula bulungi tomulaba bwali atandise kutambula nga yenkana ki myaka 9 wakola ki nasanyuka like wamukola olina bye wamukola ebyenjawulo wamutwala bamuyunga natwalanga wa pasita netusaba mukyala pasita n'agamba bannange ekintu bwekikona nabwaba ali mukristaayo nakonera mu kkanisa kiba kizibu n'agamba nze ndunda mbuzi ndabira embuzi nga yakonye kutawaanya nabwogenda kugitunda tuwali kyofunamu ningamba nze Katonda ajja kumpa omukisa embeerawo n'abantu baba wange nibanjagala kubanga ndimanyo ndimanyi timba walimanga naye omuteekaawo nga tokoowa omwana tatambula
muteekaawo anti kyekirese ekizibu naafuna n'olubuto takaaba muteekaawo kati abantu baba wange ne batonda ku kibanja ne bagamba katuzimbire omusika ennyumba ebeewo nungi naye ojja kusigala ogikuuma ne bazimba ennyumba embeera we muteeka kati nimuyigiriza genda ku Tooyi naye ku Tooyi tasutamira ddala wali kukinnya asutama nga wano ninteekako ekipapula nze ninyoolako kati naali ndima ngaawo nga akuze ekitabo nkirina kyebamuweerako eddagala 2023 kati omusajja n'ajja ndina emwanyi n'asimba emwanyi zange n'abantu baba wange banzikiriza nfunamu kyenfunyeemu naali ndima ngaawo nampita Jjajja Makirini bamuyita Makirini Jjajja Makirini nimpitabira ngaawo mu mwanyi wendima kati bwe naayitaba omusajja nafuluutuka mu Tooyi ngadduka oli nagamba Mutooyi mulimu ki mulimu omusota nakwata ekiti bw'ati kya muwogo kuyingira yakisanga kiri bweki nangamba Jjajja Makirini jangu orabe sooka olinde bw'atatuukako eyo Makirini kufuna lubuto wano amaze okweza emyaka maama atandise okujja ajja najjira ddala ewona kweyanjulira najja anti ye yampa n'ebbaluwa ya LC n'agamba ebizibu n'amanya nti omwana togenda kumusobola ngamba musobora naye ebigwa bitalaze baba afunye obuzibu ngamba taata we yamugaana bw'ofuna omuzungu amutwala ngamba ebyokufuna omuzungu kumutwala kati waliko Madam Lydia probation officer wa Buyikwe ngenda nimusabayo obuyambi n'agamba obuyambi tujja kunoonya na leero akyanoonya bambi ate bafuba bambi bafaayo naye tanaafuna anti atanafuna mukisa anfaako nyonyo wawulira nga ndwadde bambi agula muceere n'agula akawunga n'ajja waka n'andaba kati nakula Makirini maama we n'ajja yali Krismasi emu n'atuleetera ku sooda n'amulaba naye nga Makirini n'amulaba n'asanyuka ng'ayimiridde omwana ye tamumanyi naye ye aba amumanyi sooka onyumiza olw'okuyimirira ayimirira atya yakera mukezi n'ayimirira yali tumuteeka ku bintu wano kati bagamba abo bagorora abalema ngendayo eyo ku kitongole babwerere ba Good Shepherd babwerere ne bangamba tubagenda kumuteeka ku puroguramu ejjudde naye okunyamba nga nze basobola kunyamba ne bampayo ku sabuuni mukazi bamuyita Soso Waaka Penelope Ninsiima nagamba naye omwana tewali wetugenda kumuyingiza naye bw'oba ofunye ekizibu kitegeeza nti singa bali tebajjudde bali bajja mumussaako nangamba bw'ofuna ekizibu tosula njala ojja n'otulaba ne bongera ne bampitanga mu misomo ningenda ninsoma agriculture ninsoma ebya discipleship ebyobuweereza ndamuweeka bwe nsaba emmere nsaba sowaani 2 emu ngiteeka mu kaveera okweka omugongo temukuluma nampweka ate wange kutuuka waabwe kyebonga mayiro nga 5 otyo nga tukomawo nga tuli ebitutadde mu kaveera nabwo basaba bagamba bw'ofuna ekizibu kyonna nga kinene ojja n'otubuulira nga ngendayo buli wamu n'abasumba wengenda ne bagamba oba oli awo gekulaba ng'ayimiridde nga ndaba ayimiridde kati ningamba ono atambudde nitusaba nitubeeramu overnight kati olunaku lumu omusajja oba naye nguweeyoza ekiyindi omulala aluwaka mulenzi myaka 14 naye tatambula era mulekedde neiba wange wafunyeyo omulala n'amufuna 2017 ate ndi n'abaana 2 ate mbaagala omu mulenzi ate oli ayogera naye tatuula wano backbone tugenda buli kitongole tugendayo naye tunafuna chance batuteekeyo buli wamu tugendayo overnight tugenda buli kanisa mbuulira bulungi enjiri ngamba Mukama Katonda nga nkoze bulungi n'abantu baba wange ne basanyuka ab'ekanisa bajja kunkyalira abakyala baleeta sukaali sabuuni nga ngabirako abantu baba wange bagamba kati bagamba ebiseera bituuse bingi
omuntu bwaba afudde mama olowooza atwara kifo kimuleka abeerewo ekikulu kulaba nti chairman aba amumanyi. Kati abaana bano bakuba batya essanyu ggwe lwaki oyagala okubeera nabo? Afuna mwana we nazaala yafa myaka 14 ate kitegedde mukwano. Kati ono n'obufumbo bwange okundema nze ndi mukazi omukozi munaali nabwo otuuka wange n'olaba emwanyi ba MPs ezino za gavumenti nkulaga nti Mutebi Ronald yampa zino n'enzisimba abalizi kofi bampa ziri n'enzisimba eza gavumenti zibampadde zonna nzisimba ndina ka half acre kebandekera kendimiramu naye koona katukula kalumu muwogo kalumu ebitooke kalumu ebiki buli kimu kyonna omukono ogubaza emmere ndima ate abagirya tuba batono. Kati omwana ono asoba ati afuna atya olubuto? Kati okufuna olubuto bulu bwe bamukwatira omutoyi omusajja yali 23 tiyafuna lubuto. Kati olulala ono omwana omuto ng'arwara bamutwala bati bamukujjako batya bamutwale mu ttooyi yayetwalamu mutoyi nga ndima wali kati omusajja n'ajja n'amukwata wano bagenda naye omukazi akutawaanya akukwata wano bagenda nibayita wali oli n'amwetika n'amutwala ate n'amuteeka eyo ekisinza okutuluma ku kyalo n'amulekayo. Era na chairman wange ali mu kunoonya omusajja oyo yavaawo. Omusajja alina abaana 5 n'ebbaluwa eriko weeri muno ya LC n'agitwalako ku poliisi yavaawo n'omukazi we n'asengukako n'agenda walala nyumba twabamanya. Kati nali ntuta omwana mu ddwaliro ono Jose namuyita na linnya lya taata wange nintwala Jose alina ekirwadde ekimusika bwekiti buli mwezi mutwala nibamuwa obukerenda bampa akagaali naye tubanamuteeka ku program bagamba bajja kutulambula. Nali nvaayo neighbor wange n'agamba tusanze Kabugo Emmanuel tusanze oli ng'omwana mulina wali genda wa chairman nze wamulabye wennyini ngenda kujulira. Omusajja ne bamuyita chairman n'amuyita n'agaana. Abantu be ne bajja ne bagamba taata yasobeza tumutwale mu ddwaliro tumujanjaba ono omwana. Ningamba gwali gwa 822 ningamba ono omwana kitegeeza buli bwesibeerawo ennyumba yange eriko ekisenge wano na nediiro kati muleka wano mu ddiiro nemugulira aleme kwonoona mu nyumba enkufulu ningiteeka ku kisenge. Kati oli yajja namusanga wano namukwata namutwala nga wali mu mwanyi ate niwabeerako amulaba n'agamba tugenda kuwa obujulizi ne bamuyita n'agaana. Bwe yagaana abaana be ne bagamba kati yeegaanire ddala ogambye gwe mwandabye mwakozeeko ki? Kati nayegaanira ddala n'agamba owuwo sinayitayo. Chairman ne tumunyonyola n'agamba tujja kumukwata naye poliisi beeyagala ki akasente k'amafuta nabo katabaawo. Kati nindaba omwana ono kati chairman kamunoonyereza mukwata asiiba mu bikajjo akeera n'alima eri. Chairman n'agamba bindekere ngenda kumukwata nimuleka ogwa mwenda n'alaba nga talwadde n'eppapula bya sikaani mbirina namutwalako mu sikaani n'alina enkoko n'alina embuzi zentunda n'owa bodaboda Tracy ab'emmotoka batugobamu abawalamba akola biki mpangisiza owa boda n'atuleeta ayagala 6,000 n'asoose kutunda embuzi yange tutuuse eri bamunsibamu ng'embuzi bwe basiba bwe bati kati ayegulumbudde walukuleerwe ne tugwa bweti ye n'agwa wano naye owa boda nga mwegendereza era aliko watulindidde tumusibirawo. Kakati mutegeera nti ali lubuto kati ogw'omwenda talwala ngamba ogw'omwenda talwadde ogwa 10 ne bagamba omutwalo omukubise family planning ngamba kale nja kumutwala nga nfunye ezimutwala na nezimugorrayo ku maazi eri ku ddwaliro kubanga nawo wala kugenda health center tu. Ngamba kale ngenda kweteeka kati ndaba ogwa 10 nabwe talwadde ngamba katugende nga tugenda awo nga nkubira oyo soso waka wa Good Shepherd
nagamba katoyo tumuteke mu group ki okumuyamba naye mutwale wali bamuteke musikani nze ngenda kusafura yezange namutwara nga bamukebera kugundi musikani ngabatuwa ntoruto gwa 8 ajja kuzaala gwa 5 omwaka guno gwa 5 kati twalyawo wali wa sente ku sente Rwanga nabanga mamutware eri buyukwe ningamba egundi Kaoro Rugazi ningamba kamutware kati wano ndiko wafumbirwa ko omwana wa bba wange kati okumutware eri omusindika mu kagaali ab'emotoka sente tolina kati mbadde n'embuzi 3 ntunzeko 2 atemu wena gitunda ateta natuka kuzaara kati mu myezi emeka 7 mama kati nkoze ntya oli omuwala namugamba muleete nijinja ku main hospital kati kwe kumuleta wano nga tumusibye wano nitumuleta wano nibamukebera tuweraliikirira mbeera gyali mweno bw'ati anaasobola kati nsaba Katonda yamanyi mulabeko nomulaba nga atambula agwa olubuto luno luli safe okutambula nga agwa simukiriza kutambula agwe afadhali mukwata kwagenda kutuuka wansi akendezeza speed yakwebomora wansi ng'oli otya ye nze bulungi tufumba ngezaako ndi mu myaka 71 nazarwa 5 mwezi 3 ningamba kati nkoze eki natunda ki buli muntu agamba Katonda yalina enteekateeka ye maama we ye yategeera nti na leero namukubiddeko n'agamba mukama wange wenkolera tanaba kujja tubalansinga ebitabo kati yangamba jjajja engeri yosazemu kukuuma omwana ono kangenda abweru nkole nja kubalabiirira y'omwana bamukebedde munda ng'ali bulungi akapapula kasikani kowereza ensawo oba nakatadde muli mu lupapula ng'omwana ali bulungi bwe bagamba kubanga bye nasooka okulwanyisa manyi kiki ekigenda mu maaso manye ngamba aba nange bagamba kati tokiyita kizibu Katonda aliko enteekateeka ye ngamba banange ab'ekika kya bba wange ate ayambala jaketi misana Wagamba ningamba Katonda ab'ekkanisa batuleetera butenge buki ningamba n'ekkanisa bannange omwana ono sikyamulekako nteekwa kubeera waka musumba n'agamba kale mubeerewo naye musabenga bakyebeza nno bannange ningamba ebya Katonda ayi no mwana muto myaka 16 maze nayo 14 bamuleete yalina 2 bambi ebbaluwa eri lwagi bagambye yagundi eya LC n'enamba za chairman nazo eziri nditeeka muno nindikuumakuuma na n'ekitabo ky'oli yamukwatirako mutoyi ng'egyotereka bulungi nnyo ebintu byo n'oli yakukwatira ku ttooyi n'obirina ekyo ekipapula kyebamu ekitabo kyanywerako eddagala ebbaluwa yeeno nakyo yamaana agamba ngenda kufaayo nnyo agamba omulaba omuwa namba yange y'essimu wetumukwatira enamba ya LC kyeyamaani kito kakati wali agadde oyambibwa otya ekyokuyambibwa entambula transport okujja wano ate n'oli naye weemulekera neiba wange sooka kumugulirayo kiro y'omuceere ne sabbuuni nimuwa tagenda kutooyi namugamba pampa mukazi mulugwara naye ambeereddewo ningamba ennyumba Makini bw'azaala omwana ogenda mukola otya omwana nyagala mbeere naye omwana mwagala abaana mwagala twagala kufunayo ko waakiri omuzzukulu nsaba Katonda singa abeera na mulenzi amiina kubanga ndaba entulugunya yibatulugunyizamu nibakutwala nibakuleka nga mu kikajjo tomuyita tayitaba wane ennyumba yange eri bweti waneiba yalima kikajjo tasulawo buyikwe nga eka 3 wano basimba karutuusi
kati ninsigara wano waka wano warukendimiro ya kasooli naye akayumba kubasuramu muntu akora wametaka era 12. Wamusanga mukazi watu aguddawo. Twanoonya abaana nimba wari 10 nitunoonya nitumufunaawo kati ngenda oba mukunaaba ngenda naye atabakoowa kati kwe kutunda embuzi zange bandimire nze nsigare nga ntunuurira Makirini bwati. Kati Makirini wamusanga ali awo akaaba ng'asirise. Mukazi watu nzanga ali mukutya. Ye ndowooza talina nekyatya nabo nakyasanga amaina kumanya. Ngamba abantu nakyemani yagamba omwana ono watu wabeera nga yeesunda. Ayinza kuyimirwa nayesundasunda naye awulira omugamba ajjamu esweta ayagala sweta. Bubaka ki bw'owa abakulembeze bonna naddala guno omwezi ogw'abakazi? Bubaka ki bw'olina eri gavumenti mu guno omwezi gw'abakyala? Obubaka bwe mbawa ndi musomi wa Bayibuli engero 14 ngamba omukazi ow'amagezi ayezimbire ennyumba ye singa nali sinyweredde ku musajja wange naye yali muzibe w'amaaso era bwikwe bamuta mukyala muzibe ninkola tetwalibaddeko n'abaana bano omwana ono kati ebirala byo bya Katonda okuzaala kwa Katonda biki naye bw'oba okoze ngula busowaanu bwange ningula biki nalinduka ebibbo kati amaaso gakora ki nga mbitunda. Mbawaawo obubaka obw'engero 14 olunyiriri olusooka nti omukazi ow'amagezi ayezimbira nnyumba ye. Twekolere tuyige okukora tukole ate tunywerere ku Katonda tusabe Matayo 7 olunyiriri olw'omusanvu bagamba nti musabe muliweebwa. Nasaba era mbadde nfunye essanyu nowakubadde Makirini tayogera mwagala nnyo. Abantu beewamwe babakkiriza abaana bano singa babaawo obuzibu bwonna nga Mukama akuyise abantu babba wange tufunye tufiirirwa najjo twaziika lwa 6 awo bamukkiriza bagamba oyo mwana wo Katonda nga bwamuwadde akusooka yabeeraawo naye ekintu kyebangamba bumba nvudde ku nsi nga mbalesewo babasobora. Nange kyendowooza kyentunuulidde. Buli muntu agamba otunuulire Katonda yalina amaanyi yalina ekyokukola. Naye neyanziza nnyo olwakadde kompadde. Waliwo n'abakyala abamu abalina abaana bwe bati naba nga tamwenyumirizaamu omukwano guno gwe ogufuna otya okubanga buli kimu okiraba nayagala nnyo abaana naye saafuna ate gwendina ngamba Katonda asanyusa omutima gwange kubanga natambula mu basawo baganda obufumbo bwange nebufa wano nawali buli wamu wonna ninzija ninsanga omusajja nga muganda muzibe w'amaaso nandeeta eno Buganda namusanga Kampala nali nsobora buntu mu train nsobola kutetenkanya nga nfunye kakatto nindima kubanga nsimba ebitooke ebyasika nebikyali bino mbirina. Ojozi nasinga kwagala ki? Biki byasinga okwagala? Baagala akawunga n'omuceere enva zonna greens nsimba nsuju watuuka wange greens zonna weeziri ate kirabika bulungi. Balya tulya ate mbawa essanyu oli nsula naye ono naye nasula naye wano wansi afuka mbadde mugamba Makirini onuuna kigalo obwo nazaala bebi nanuuna engalo. Olubuto lwonna kye lumukyusizaako kyolaba okujjako okuzimba alina kyakyuseeko tuwali buli kimu kyonna sigadde ayagala nnyo okunaaba munaaza ku makya netunaaba lwaggulo naye n'okulya talya bulungi takwata mmere byamu bwati kati nkola n'engalo zange nimuliisa kulaba ntakuta. Neyanziza nnyo olwakadde kompadde jjajja baagala akawunga ka muwogo oli mutaata we Muteso naye maama we saamulaba ye taata we naamulaba n'agamba ayagala omwana bamumugyeko bamutwale maze naye ebbanga n'aba Good Shepherd Fold
nabunkuwa essimu ya soso waaka ogenda jimpa nga tuvudde ku mpewo ogenda jimpa asobole okwogerako naye ene yanze olwakadde nsaba mukama kunjagalire kale bambi mukazi ampaniiridde nesitole zange azimanyi zonna era nawe obeereyo nga wali agadde okubanga oyamba ku jjajja mwegattako ojja kuba ate nga nkuwa enamba gyojja okuyitako osobole okuba nga jjajja omutuukirira namba tugenda kuba tuziteekako awo obeere nga jjajja osobola okuba nga omuyamba mu ngeri emu oba endala nekyosirini yennyini mukazi wattu kubanga mulimu gw'amaanyi jjajja anyway bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero nakumira mpeera bankuumire